kututuukirira sinabayo muti yenna ajja kututuukirira naye weebalire ddala weebale kulaga mutima mulungi sinabayo muntu mulala yenna mukulembeze kababe bano abayitamu be balonda naye kibazze naye oba osobola okujja mu budde maama tweyanze kwegava kuba eno enkuba yo tetugirabangako yo kyazebuzi abducted tetwategedde kwe kyavudde just twewuunyiza okubeera nga zikawunta zaffe zibadde ennamu nga zonna zigenzeemu amazzi era tetumanyi oba kiva ku myala oba kiva ku kijasi kyaguddewo buvu kuba gabadde nga gajja nga tegasussa leve ensonga lwaki twateekawo akaka naye ku luno kyasusse nnyo tusabye busabi mutuddaabirize emyala gyaffe tuleme okubonaabona ku ekyo kyekitubonyabonya myala naye tuleme okugamba nti ate mutye ku mazzi mutuddaabirize ku musana umusana nga gwo tugenda kulaba ensabi egenda okuyitawo naye amazzi ate munajja mu nkuba amazzi tugenda laba buki kati obuyambi bwaffe tetumanyi kiki mugenda tuyamba awakasasiro nga twesasulira nga ffe naye obuyambi wamwe nga mwe tetunabafunamu bwe nga jjo nga mituufu ate n'ekirala muleme gigogola nga enkuba etandise okutonnya mugigogole nga omusana gwaka tulabe bulungi kiki amazzi wegagenda okukola ki naye bona ojja ogogole emyala nga amazzi gatonnya amini ngaemyala gitukulukusa amazzi tugenda funa ki obuzibu bwe twafunye amazzi gatuyingiridde emyala gyaffe gyonna gyazibikidde amazzi tegagenda mu bintu byaffe ne gakulukusa buli kimu ate emyala nga teginnatuukawo oba amazzi nga tegannajja ffe ab'okukatale twasi ne tugibwa ebintu byaffe ennyumba zaffe zonna ne zikwata omuliro kapita waffe ena najjiramu ebintu byaffe byonna ne babibba ababaddewo ababadde batafunye bo obuzibu ebintu byaffe ne bigenda ate ebintu we byagenza ate tubaye twakazaawo obuntu bwaffe enkuba nejja ne bwe twali tufunyewo batudduukidde nga tusanyusa okubaaka ng'abakola nabwe enkuba nejja nekola ki nebutwala ne tuba nga tuli awo bwe tetulina yadde ke tulina yadde gwa we tutandikira era bwe tuli wano tetulina byakusulako tetulina byakulya tetulina buli kimu kyetutubeezaawo ssaawa zino mu mbeera ya bulijjo ssaawa zino era tusaba buyambi tusaba Hajjati Hanifa eyakajja essaawa zino okutudduukirira era tumwebaza kyonna kyagala tusobola tukolerako mu budde buno kubanga yasoose okuyitawo essaawa zino okujja otukola ki tusase ntukowola bonna bonna abali eyo bonna bonna tusaba buyambi tetukyalina kamito emifaliso tetulina bintu byonna byonna byagenze tetulinawo ke tulinawo nze nkola mulimu gwa byakutunga wano kampuni yange eyitibwa Bamuganga Papers Kyebando Gayaza Road akati twafunye okufiirwa kwa mashinizi zino tetumanyi oba zinaasobola okudda oba tezidde ziringa ttaano kakati katusuubire nti wabaalawo obuyambi twandibwetaaze kubanga naffe tuwa misolo layisinsi yiri wali mugiraba ebifaananako bwe bityo bwe tujja wano school fees renti akati embeera gye tulimu muddala tukwetaaga bebi nakuyitenda bebi mazima agwa yebale kukuuma amina tetukwetaaga era tetujja kulekerera ekiro ekimu tekirobera mwana kutambula
ekyo kikyali kimu ekyokubiri ejja kutambula. Amina. Tuze kubaddukirira nga Hanifa Kalad Foundation kitongole kije nali mbagamba ekiddukirira abantu nga bagudde mu buzibu bwebuti kyekifa ku bannamwandu baliko obulemu abaana abatasoma banoonyeza scholarships naye era kusaawa eno tuze kubaddukirira nga Hanifa Kalad Foundation kulaba kiki kyetukolako ate n'eddoboozi lyammwe tutuuse ku abo abayinza okujja ne bongera obuyambi ne bongerako naffe kyetukozeeko kubanga ekyaffe kati ffe tuleeseko ku mmere tugenda kubawaayo ku mmere then ensonga ezo ez'emifaliso biki ebyo ate twongereyo eddoboozi abo abalala bajje babayambeko nga bayitira mu Hanifa Kalad Foundation era mubulira abamawulire balabike nti nga tetulina tetwesobola tunana bawanika wadde mu miti buli kimu etugatta ebitanda bibiri nossaako n'entebe naye era ne bitambula amazzi ne gabivuunika ate nga tukyasobola n'okugula luggi wabwe lumanyitivu olutabo otya tegajja babikka ne tugumiramu nga gatuli eno paka ssaawa 7 amazzi gakendedde wabweru ne tufulumamuuko naye nga twayisiddwa bubi ebintu byonna byafudde n'omwana oyo takyalina wadde kyeyebikka nawe twasigadde byonna byayonoonese bina hajati naye ebifaliso nayenoonya engoye nayenoonya ebintu by'omu nnyumba amativi byonna byabyonoonye twasigaza kyonna kimu mu nnyumba hajati tusaba buyambi ki tusaba buyambi hajati tukwasizeeko ku bintu ebyayonoonese nga gwe azze otuyamba hajati mulowooza amazzi gano gavudde ku ki myala myala egyo hajati gitya n'amakubo agatutwala ku kkubo tetulina amakubo mabi emyala mibi emyala gyazibikira fe abantu twagenda ezikukola nga amazzi gali muki mu mayumba wansi ovayo ogenda kukola amazzi ne gatulemesa olunaku olamba ogenda okukola tukola mmere ya leero netulina buyambi bwonna buyambi ki bwemwandyetaaze ebyokuyange tetulina mmere yakulya abamu twasibye enjala olunaku lulamba paka kyaggulu nga tulina amazzi gagende tufune ekyokulya twafunye ekizibu ekyamaanyi nnyo ekyaleetedde enkuba eneyazze n'amaanyi abantu baffe abamu baafudde abamu baafiiriddwa ebintu byabwe era nga Hanifa Kalad Foundation tuvuddeyo kubanga tubatuukako tubasaasira ate tukolawo kisoboka ng'ekitandikirwako ng'emmere Hanifa Kalad Foundation era egabye mu bitundu ebimu mu Kisenyi era kyekyafunye okufiirwa ennyo ne mu Katale zone eyo yonna gye tuyitidde kuva ku makya nga tutuuka ku bantu okulabira ddala engeri gye bafunye obuzibu era ndowooza mwabirabye mugenda kubanga mubiraga abantu mu mawulire ebintu byabadde bubi nnyo abantu kituufu nti n'ekitanda amazzi gadde gatwala n'ekitanda so n'olwekyo abantu bafiiriddwa ebintu bingi aba bizinesi era ne mu dduuka bonna amazzi gayingiddemu ne goonoona ebintu byabwe tubalabye nga aba electronics bo bafiiriddwa ddala kubanga ebintu ebiyingiramu amazzi ebyamasannyalaze biba byonooneka era tuvuddeyo okubanga tukomawo tubakwatirako nga Hanifa Kalad Foundation nsiimako bapatinazi bange abagezezaako okumpa obuyambi nga Hot Rope etuwaddeyo ku bigaati Hanifa Kalad Foundation naye neegulayo ku muceere neegulayo sukaali makuloni omunnyu abantu baffe kwe batandikirako era bwe tuyise wonna badde bagamba bamaze n'ennaku 2 nga tebanalya olw'okuba ebintu byayonooneka awamu be bakolera nga tebalina we tebazaako embeera y'eno mbeero ya leero kati olunaku bwe luggwawo nga lubadde bweruti olina okusuubira nti bangi bagenda kusula njala Hanifa Kalad Foundation nefaayo okubanga ekwakwatirako naye era tukuba omulanga kwabo NGOs ennene waggulu okubanga muvaayo nga ebitongole ebikola emifaliso tubikubiriza nti muveeyo mubiwe emifaliso tugituusa abantu bano kubanga abantu emifaliso gyaweddewo gyatwaliddwa amazzi ng'ate makyafu oli ne bwagwoza tegusobola kudda so tusaba ebitongole ebyo ebikola ku mifaliso n'abalala abantu ab'omutima omulungi tubakubiriza nti mujje
muyambe abantu abo. Ekirala nkubiriza gavumenti ne KCCA ku nsonga eno ey'emyala. Ekizibu kyonna kyavudde nti ku myala tegitambuza mazzi. Olwaki olw'akasasiro kubanga yeerunda omwo abantu tebalina we basuula kasasiro ayiika wali kati ne bamusuula mu myala. Emyala egyo emimu simigogole ate emirala gyazibikira. Kati amazzi gano bwe gaze mangi gaade gategayina ekigatwala ne gaba stak ne gayingira mu bantu. Ensonga eyo twetaaga nti physical planning eya KCCA eyangwire ddala etunule mu kino ekintu tufune amicable solution eri permanent eri sustainable naddala ku nsonga ya kasasiro. Garbage disposal system yaffe ekyali nfu nnyo era tusaba bagikwatemu balabike nti bakyusaamu abantu bafune wasuula kasasiro emyala bagigogole awatali myala wamu nga tewali na myala kati ng'ekyo ekitundu kye tuyiseemu mu Kisenyi temuli myala. So kyade kirabika nti amazzi bwe ganajja gaade gayiwa buyiye nga gatwala buli kimu kyekisanga era tusaasira abo bambi abaafudde abafiiriddwako abantu baabwe tubasaasira nti Mukama abagumye era tusaba gavumenti eyongere kino ekintu ekikoleko kubanga tomanya wayinza ate okujja enkuba ennyingi okusinga n'eno neyongera okutwala obulamu bw'abantu oba n'ebintu by'abantu okwongera okwonooneka.